omusajja bamulwanira omusajja tebamulwanira omusajja tebamulwanira bomulwanira bosaabulukuse obanga ennyama ensava gye batunda ebisatu ng'endala bagitunda gumu kitundu nolwekyo abazadde abalina abaana mutandike okwagala baana bammwe omuwala oyo ayita mu bizibu byayitamu n'ebirala nze nga nze sinnamumanya nnyo naye nze mmanyi nti era abadde nga kireereese abaddemu olwakireereese kati abazadde bano batakuuma mwana waabwe kyekimuwa okgenda n'akyala buli waaba asanze n'agende wa Shaniki n'agende wa Kimu n'agende wa Sharifu omwana wo bw'aba muto nga muwala era ne bw'aba avubuka olina okunyweza amateeka bw'oba omuwadde muntu kumuyambako okukola mubuulire tiwadde mukuwadde okukola naye neetaaga omunkwatire bwoti ne bwoti omwana oyo wadde banne baamukubye neetalinaamu kalakita z'abazadde kubanga ojja genda omuzuula nga be bamukuba eyambula nga be bamukuba emansa nga mwabadde naye nga olw'okuba yakubiddwa kati ffe tujjeyo kino ekifaananyi ky'omukuba tusaasidde kituufu kale ku mukutu kwotudde kwoli ALLANCRUZ gemanya nyongera obbanizaako yonna gye muli happy new year kinyongera okukutegeeza gwe munnange yonna ndabira yonna gye muli abantu bange ab'e London mwebale nnyo kunnyaniriza mwebale nnyo akaseera konna akembadde awo era guno omwaka gwennyini mbasuubiza nti ngenda kuba ate nkomawo big up to your Richmond promotions webale nnyo webayire ddala musajja yandaga amaanyi awo e London yali mulungi nnyo nainawo nani Fortunate webale nnyo Mama Latifa oba Hadija webale nnyo oyo yambeereramu nnyo naddala mu bintu by'entambula manyi okutambula mu nsi ezo omuntu okwefiriza olunaku n'akutambuza ennaku z'oyagala nga buli woyita omuyita waddaaliwo gw'ogamba teba byangu naye yambeereramu nnyo kale mwenna abantu bange ab'e London East London awo mbatumiddeko nnyo awo Kampala Road awo gye muyita Kampala Road abasajja bange abasala bed mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebayire ddala balina ebintu byange bagenda okuba nga ate bandeetera olunaku olwaliro ku show tewera tuli proudly powered by Maros Bridal Center bagamba nti itawo wali ku Net Plaza osobola okuba nga tofuna gomesa z'omulembe emishanana osobola okuba nga ate emikolo gitambulira ddala bulungi nnyo malidaadi saana ndi ne ssenga anyirira olunyirira tomulabangako guno omwaka 2023 senga abakulabako bagamba bugambi toli regular wo senga kayimba ka regular okamanyi nkamanyi yimba mu complete nedda goba akayimba ka Spice Dana kennaku nakagamba siri regular ene wokolo otya kwegaawo omulaba ng'omwana yalaga tibalejjula gye bali naye ye tali ekyo kituufu akayimba ko bw'okawuliriza obulungi omukyala atali regular yabeera atya abeera mukwafu nga teyejaajaamya wadde ayagala naye ayagalamu apiikingamu ekisinga obulungi oyo tabalejjula abeera lejjula yaba atya abeera lejjula buli kijjaayo olaba afuta money abaagala ennyo sente zibafuula lejjula buli asasudde n'alinnya senga ng'onyirira gwe bali kusiima kitiibwa kya Mukama si kyange sisobola kwenyiriza nzekka naye Mukama abaawo mu buli kimu kye mbanjagala bakola bafaanana bati balungi nnyo ate babi kubanga njagala okulaba ku bawala abava mu ntumbwe ezo senga oteeka kuba olina ebyana ebiwala ebyebitiggula obalaba naye lwakuba tokimanyanga nti bange ya bobeera nabo naye tokimanyi nti bange nze nina enjawulo n'abaana nti nze nayingira ebintu bino bwe ebyokuzaala myaka mimpi kyali kizibu okuteeka abaana bange ku sikuriini oba omwami oba ebintu ebinkwatako ennyo kati nabireka bbali kakati bwe mbireka ebbali abaana nange kumpi ffenna twenkana naye omuntu tasobola kukikkiriza naye nga mubeera nabo beera balabika bulungi era balungi buli kikolebwa bakimanyi tulina entegeregana nabo tugamba ndi ku kino kati kino kyekyaŋŋaana okukola kino na kino naye nga nina abaana obulamu bugamba ki obulamu tebubadde bubi nsooka okuyozaayoza abalabi baffe nti bannange happy new year happy new year happy new year buli muntu waali wadde ng'oguwedde gubadde gukukandudde naye guno oguwedde gutulaze bwe tutegeka emirimu abakola muleme kulwana nnyo kwegatta na muntu lwana okola omu kuba bwe twegatta ne bannaffe bafuna abatutema enteega lwana nnyo okola omu ekyetaaga okwegatta mu bangi kibeewo naye entandikwa ebe yiyo
okugenda okukitambuza okigatte mu bangi ngeno wansi gwo kitegerera emirandira gyakyo. Naye omwaka nze ndi bulungi era nsuubiza birungi byereere. Kwawe otuukidde kati nina omukolo ogusookedde ddala ogenda kubeera wano wooli ogw'okuggulawo Hamida Green Charity Foundation n'okwogera ebintu Green Charity Foundation bagenda kwa bakola ki? Tukola bino byonna byenkola biri mu green naye emirimu obusambatuko obulaba abantu n'atemako munno omutwe ebyo byonna programu ezo tugenda zitegeka bulungi zive we ziri naffe tusobole okulaba nti tufuna bwe twegatta ku poliisi. Omuntu we baba mututteyo tulina omunoonyerezaako tulaba bwe tukitundula mu bantu tusigaze abantu abali piwa kirini abatali rejula. Abatali rejula Senga Hamida gwe tulina mukyala ayogera ebigambo abawala bangi nnyo n'abakyala bangi nnyo bamukkiririzaamu era nga bwe kijja wegubanga gwe guno omulundi gw'okusoosa omulaba tuula wansi owulira ebimuvaamu ojja tegeera ddala nti maama wa ddala ate ng'era muzadde ddala ate ng'era senga ddala. Senga nabaddeeyo Bungereza abantu bakwagala nnyo naye ndaba ka vidiyo akabadde katambula ku mikutu aka mwana muwala banne bamusanze ne bamugamba oli ku bba waffe. Tebamusanze bamuyise bamuyita omuwala oba yeesitula ne yeetwala ku omuwala oyo kituufu banne kye baakoze tukivumirira. N'omusajja ate oyo omusajja ndoza yasinga okuba ow'obutwa kuba mu vidiyo omusajja yaliwo nakyo tukivumirira naye waliwo awo obunafu bw'abazadde. Awo nnyini we abantu we baŋŋambye noonya ku Senga Hamida atutangaaze. Waliwo obunafu bw'abazadde. Omwana omuwala ne bw'oba wamuzadde kiro tutandika okumanya nti omwana muwala kubanga obutonde bw'omukazi tebuliiko zipu oba amapeesa tunabuteekako ekkufulu ne tukyesigaliza ng'ekyama buli mu mbeera ndowooza gye tugamba tetasaanidde yeetaaga okuyamba. Nolwekyo abazadde abalina abaana mutandike okwagala abaana bammwe. Omuwala oyo ayita mu bizibu by'ayitamu n'ebirala nze nga nze sinnamumanya nnyo naye nze mmanyi nti era abadde nga kireereese abaddemu olwakireereese. Kati abazadde bano batakuuma mwana waabwe kye kimuwa okgenda n'akyala buli waba asanze n'agende wa Shaniki n'agende wa Kimu n'agende wa Sharifu. Omwana wo bw'aba muto nga muwala era ne bw'aba avubuka olina okunyweza amateeka. Bw'oba muwadde muntu kumuyambako okukola mubuulire tiwadde mukuwadde okukola naye neetaaga omunkwatire bwoti ne bwoti. Omwana oyo wadde banne baamukubye naye talinaamu kalakita z'abazadde kubanga ojja genda omuzuula nga be bamukuba eyambula nga be bamukuba emansa nga mwabadde naye ng'olw'okuba yakubiddwa kati ffe tuggyeyo kino ekifaananyi ky'omukuba tusaasidde kituufu naye nga ye yennyini alina okulondererwa paka ku bazadde ntubabuze ekyabatuukako ki. Ojja musanga nga maama we yafa olwa kitaawe n'afa. Maama mulamu maama yagambye n'ogamba omwana we wa myaka 14. Maama oyo omulamu w'emyaka 14 waliwo ekikyamu nga tetunnatundula ono gwe baakubye tusooke tutaase ate abalala baalina kuba bba abaana balabise bulungi mutindo mulamu ogw'endabika naye munda mu bo kyekibeekweseemu kubanga omuntu okwana bba wa mukwano gwe wateekwa okuba aliwo ensonga eyeegolodde ennyo omunno gy'akuyisizaamu n'omwagala naye ate ogugulana na mukwano gw'omu togugulana na society ti abantu 10 beekuŋŋaanye bajje bakkube. Kati awo waliwo ekintu ekirala n'ekirala omusajja ayinza okuba nga n'omuwala talina laavu mu musajja naye ng'oyo omusajja waabwe gwe balina alina obuzibu. Omanyi abasajja abamu abaana abalenzi bafunye obuzibu mu ntambuza zaabwe bakozesa emirimu gyabwe obusumuluzo bwabwe ne bulagaya mu kifo ky'okujja eno n'abeera n'omuwala. Kati bw'abeera n'omuwala nga bw'oga nti osumuludde emmotoka kuvuga etambule mu butuufu nga tasobola kutambula lugendo luno neewummulamu n'etambula lulala na lulala. Kati ayagala okulowoozesa omuwala ono gw'alina gwe tutannategeera
nti ayagala ne bali banne amaanyi g'okuvuga gaggwera eno mu balala kyova olaba nti naye yabaddewo omusajja nga mulamu ng'ayina obusumuluzo bwe bulamu avuga emmotoka n'etambula sipiidi mpanvu toyina bw'ogamba nti abakazi basobola okulwana ne bakuba muwala munnaabwe nga wooli ng'ate gwe wamukwana awo mpozi nga baategese kintu kuzimba mannya naye nze ekyo ekintu kye mwogera mu bwongo bwange kikyagaanye tekibalansinga kuba bano abawala bagamba era ekyalo kimukubya lwaki onjagalira bba wange lwaki onjagalira ngo yakuba omusajja oyo yamuwasa tolaba nga waliwo okumanyiira omusajja ne bw'olifumba emyaka 10 ng'oli wampeta nga tebagikutaddeeko tali babbaawo fena tulamuza yes senga ogenda kukubya abaana b'abandi abakazi batamye ku social media batamye naye batamye bya bwereere bakomye okuyita ewaabwe ne bagenda n'abasajja babasoose waabwe ka abeere n'omusajja amulwanire nga ddala we kituufu okulwanira omusajja wo kituufu kuba era ono gwe tugamba nti boyfriend era mwe muva husband kaakati gwe tolwanire kikyo maama lwakuba munnange tonna kitwala waka ekyokulwanira omusajja nga mulimu bw'amalaaya senga ekyo kinene nnyo ogambye nze kati kankubuulira abo bonna mbasaawo embooko gwe bakubye n'omusajja nze bonna mbaagala abaakubye ne gwe baakubye n'oyo omusajja wambwa na bonna mbaagala oyise omusajja abandi wambwa tosobola omusajja yenna bw'akwana abakazi 5 kiteekemu amaanyi baba balwana bataase naye ne bakuba omwana amuno bamukuba ku mabeere bamukuba ku bisambi bonoona maketi ye ng'omusajja ali awo ddala omusajja aliko ekikyamu oba nga bange ennaku zino ensi enoonya ebintu mu social media muno nenoonya obutaala bw'ogenda waggulu oyinza okusanga tubonaabona nakyo emiggo tegyabadde mu social media nagirabye emiggo gyo gyadde senga oyo waaba muwalawo ne bagamba nti babadde balwanira musajja gwenga maama nze owange nkigamba kikafuwe tekisobola kubeera wange teri muwala wange agenda mu gaapu mu eriya erimu bawala balala nga tetumanyi teri muwala wange agenda mu gaapu mu eriya erimu bantu balala nga tetumanyi nze kikafuwe wange sikisuubirayo onoonyereza otya abasajja nga balimba wadde balimba zabange balalu ne buli kimu mbamanyi bwe kitambula mikwano gyange si baana bwana naye mikwano gyange nfanfe abaana bange senga omuntu okulwanira omusajja we aprotectinga territories ze obamu balwanye ne boyfriend bwabwe boyfriend we afunye kasente osanze mukwano gwo analina omuwala mukwano gwange nabadde ndaba ng'agamba that's called betroyo okulya abawala beeryamu nnyo enkwe n'agenda ku boyfriend wa munne abamu nga bagamba kituufu sometimes abawala abamu beetaaga kuba n'omukuba n'omugamba va ku musajja wange batambulize wamu ng'ente kiki abawala abo batambulira mu kkumbo nze mulimu bye siwagira nze alani wano wazze wakyamu nze ebyo ebintu bwe mubiraba si bwe mbiraba tolina bw'ŋŋamba nti omwana wange atambulira mu kinyubu ekito ekitamunyumira ng'eryo kkumbo alirimu nti mukwano gwe ddala okakasa ddi nti ono gwe baakubye abadde mukwano gwabwe mukwano gwo tosobola mumukuba ozirikira mu nju bino ebintu biramu senga ate awo waliwo koyogedde nga ndaba katuufu mukwano gwo okola ki ozirikira mu nnyumba mukwano gwo ow'okumutima tusobeza emikwano nagyo gitusobeza ne tuzirikira mu nju kubanga muba mwemanyiko ebintu bingi bayinza obadde bakoliigi babadde baana abalina bye banoonya kale ebizibu byabaddewo era bamukubye ne badde balina bo bye banoonyeza kati kankubuulire ebintu ebize bibaawo mu bawala nze twajja wano abawala bangi twakwatagana tukwataganira ku state council oba tulina ekifo ekyatugatta ne tukwatagana abawala n'abaali abakyala naye nga batoototo ne tukola ogubinja gunene ne gubeerawo abasajja abakwana baalina nga olwo lwe mmanyi abasajja nze nga bakwana
mu bawala abo bonna n'abakyala bonna benzize embeera nabo mu gurupu eyo nze ntunulanga malaaya kyesimanyi ntunula kisimanyi nze buli musajja yanguyirwa okujja nkwana akyusa bukyusa wakati awo n'agamba Mida mbadde nsaaga naye ng'asoose embira azigwamu n'akwana kati walingayo bannaffe abayaayo okusinga ffe nga bagenda ne bakwata abasajja ne babajjako ebyokulya ne babakuula kaakati bwe baabakuulanga ne batwala gwa Mida Fala n'ogenda oyingireyo kakati nga bo banywa omwenge ne batamiira ne bagenda nga bafuluma omu nga wooli kumpi n'osigala omu nga gwogenda okusasula gwe banyweredde okumala omwezi njagala weebeereremu naye nze ekyajja kyamponya ebyo byonna nga biramu n'abaabikola balamu we bali balaba kati baabalaba nti jjajja nalinga njogera ne jjajja ne basissaazi bange n'abantu bange ne mbagamba nze wano we tubadde nvuddewo ndi mu eriya wano ne bayiiya ne baŋŋamba Mida bw'otuuka ewolaba ng'olemereddwa nyiga essimu ebeere on ng'olaaja noga nti ku kizimbe kino we tuli wano bwe wati ne bwe wati biki bwe biti ne bwe biti baatuukanga kabenga Salima gwe nabanga naye nga tukikozesa tolina bw'oŋŋamba nti abaana b'olwaleero be mulabanga mmwe muga bategeera kwenkanawa bwe batyo n'abazadde baabwe bali kuki siinaalo olunaku bannyinaze n'olwaleero abasajja bakadde wali baseeka naye akuba nabuza Mida oli waka weekend tofulumye biki bakubeerako nekyogamba nti abo abaana tebalina babaagala nga tebalabika bulungi bwe batyo abaana balina kikyamu ki ebyo ebituuse ku bawala tebisoose ku abo tewaaliwo mikutu naye ensi yalabadde ebintu ebinene ne bayiya security z'omwana omuwala ne bayiya security z'omwana omulenzi kuba eyo gurupu y'abawala yadde kuba munne waayo naye kwata omusajja eyo erepinga abasajja amwe muli wano mwegana naye abaana abafa n'abamu bakwatibwa abawala abalenzi awakanye bakwatibwa abawala abaana abalenzi abato ba bebi bakwatibwa abawala baffe betubeera nabewaka omwana omulenzi omuto nze bibyenjogera mbinako obukevolanga gamba nti 25 nyenda kukiteeka wano mbeere opening ensemmanyi ogwokusatu wano mbeere open ntandika okubanga amateeka ngenda nga bwe ngenda ne bwe ngenda eri Uganda gyekoma bagamba Mida twamuwulira yatongoza ng'ennaku z'omwezi bwe ziti nga nsobola okunnyonnyola ekintu bwe tugenda okukwata ensonga senga Mida omusajja bamulwanira omusajja tebamulwaniramu mbawe eyakati amagezi ne katipu omusajja kobenga wamuwasa oba boyfriend wo oludde naye is it worthy oba bakiyita batya kizitowa oba kikuweesa ekitiibwa omusajja tebamulwanira bw'omulwanira oba osaabulukuse obanga ennyama ensava gye batunda ebisatu ng'endala bagitunda gumu kitundu ekikuba omusajja embooko okumusiriikira mu buli byakoze nze wano kyekya Mida Alan bw'oba ozze wano kuwasa tosuubira omuwala gojje wano tiagenda kugattula ajja kukulaba ng'olina abawala naye tagenda kukunyega era ekyo ne bwaliba wakutambula oliraba nteekateeka ya nnyumba yeri kulaga nti ng'ono yeetegese ennyo ng'olwagenda bw'aba akooye ebyo byokulwanira abasajja nabyo byaggwako mbu ngenda nwanira musajja wali ng'omulinyisa maketi kati ng'eyembwa ng'olwanira waki kikyabakoze kyajjawo singaba abantu bava nti eggwerera mumbwa tinwanira mumbwa tebagimogolako ekitundu n'esigaza kitundu oli mulalu bifo ebyo tebiriiyo senga seba omusajja alwanye ne boyfriend omwana alwanye ne boyfriend w'omuwala baabo bavuddemu bagenze mbakadde banjudde embaga tutobye bya bulimba nze omusajja bw'aba njagala mba mwagala bwankyawa nga mukyawa kyongerako n'omuwala ndaba kati manya byoyagala otobye eki ani yategeka omukazi okutoba fe abakazi tulina kutuwa bintu byonna oba oleese bya nnyoko akuzaala oba oleese byani tuteeze byanfuna senga kati omuwala ng'ayingira wano mu lujja nga apaakinga awo emmotoka ng'alumba muwala wo
ng'amwokya oluyibwe pya nviira ku mwami wange. Ne bw'aba muwala wange nga yayagadde bbaawo nze wano wamidda tebasalawo. Era osalawo ne tukuwa ekyererezi n'otuukirira gw'ogiridde naye oyinza obutafulumawo nga muwazze. Sikutta obwotta omulabe woofiirwa byekkolako byonna oyina obisigaza ng'oli mulamu n'obinyumya nga lutabaalo. Sikutta nze okutta sikuwagira. Kibonezo n'ekyokutta omuntu alina kyatukoze nakyo sikiwagira kuba kukweka bujulizi. Naye ebimukolwako ayinza okumala obulamu bwe bwonna n'ennaku ze ez'obulamu nga taliddayo kulumba n'abaana be n'abazzukulu. Nze nnyina ano omukyala mukwano gwange ndowooza oba alaba simanyi ng'akuba essimu yange ndi Bulange. Nali nfulumaawo bwendo ng'akuba nga mugamba mukwano nti eno longo namba ndowooza nga balina butakkaanya ne bbaawe. Longo namba nga nze ndowooza oba mukazi w'amaanyi nga mugalongo namba nga nvaako ngenda okuba nfuluma ng'essimu ekuba nga muddamu omulundi ogwokubiri nga mugamba madamu oba tewakiwulidde ng'olwawo asirikawo ampita lumu nga mugamba eno longo namba nga nnyingira ogwokusatu nga mugamba madamu nti ndowooza ekyansi ezizo zikozesezza bubi ziweddeyo nga ntuula mu buti wali obwakabaka bwe otuula nga ntuula. Namusomera ndoze ebigambo ebi. Yali amanyi oyagala omusajja we. Ekyo si kyegaana ate kabe mwannyinaze. Ekintu kye seegaanangako kwe kwagala omusajja sirikikola ne mbulamu. Seegaana musajja ensonga njigolola nga simweganye ye yakwegambira n'okumanya tamanyi kalaazi zange. Nga mugambwa gwe siba ogende. Wajja wakyamu. Kinze nakwana bbaawo ye yankwana. Nze ebyakubulamu ebikutawaanya bye namuwa byokka bye bitusibye wamu. Emiranga woowe ngesimukweri woowe ng'asiba migugu ng'akola ki ng'alajana nti abaana mbakuwa nga muga nti abaana bo tokoowa bawa obutwa bafe kuba nange nzija kuzaala mbwa gw'omanyiira. Ondekera abaana oli siriyasi bawa obutwa kale. Senge ekyo kyali kinene nnyo. Anti nkulaga ebikyamu ebiri mu kulwana temuliimu fayida. Nga utomamiranga wowe mba wabimugamba ngo bitegeezo banga nawe omugamba ki bitegeeza ze nnwanyisa mulabe ayingidde ku simu yange saagala kuddamu kulumba na mukazi mulala ng'atema emiranga ng'asiba ebintu ng'akubira bbaawe atuuke waka omukazi asiba ebintu bakazi bo banvumye ebiki kati bbaawe luvannyuma nnyo ng'omukazi amunyonyodde byonna biganya asiba n'akebera essimu woowe nagasenga wanji onzise ne muka koze eki onzise konze nkoze eki mukazi wabadde yakuba essimu yange ne muka munyonyode mirundi esatu misikolo ngezo kulaba mukazi alumba nenga wango muyaya nnumbye kaneta gulule naga muleeta n'ebintu ebimu bye baali basibye mukazi batuuka nabyawe wa kabaka. Ng'omukazi afukamira ngamba senga amida ne bwali ba mwana ne bwali ba muzzukulu ne muganga toyina maanyi okuba oti essimu bakazi bbaawo bakwana okubayo zaaki toyina maanyi toyina sitandi okubayo zaaki. Lindako senga nawe okumugamba ebyo wali omumala kababba. Nali mumala kababba toddanga mutolingiza senga kwata wano senga kalungi nnyo. Naye omukyalo oyo n'abalala nze simu yankaseeyitako ensi ekimanyi kase mirundi nkuweena bwe giggwako nga nnoonya wentuula nga ngamba agwana ddoozi ate n'ebaana ewange kati bagigaba kwana uli akwana omuwala wange omukazi yamulumba yamusanga ne bbaawe nkale nga tulina bye twali tumutumye omuwala alabika bulungi era amaaso go bwe gamutunulako ng'omusajja olaba gatunula ku nze ne gasanyuka naye gatunula ku mwana n'asanyuka n'abeera ndozanga omukazi n'abalengera ng'abasanyuse n'atandika okuba baatuuka wano ng'essimu zivuga ne mugamba manyi nti ekiweemu time sooka omuweemu obudde n'alemwa n'atuula n'amwaddamu. Mukazi ne bw'omusanga we bakolera ne bbaawe yagamba sirikiddamu yansanga n'angamba senga nti nze nali simanyi nti ozaala konze lwaki n'agamba ensi bw'eba ekulaganga malaaya etulaganga omukazi atalina baana ne mugamba gwe bw'ontunulira bw'oti nze siriimu na baana oba bw'ontunuulira bw'oti ddala sirinaayo anyanula ku mudaala nga ngweyimiriddeko n'agamba nti muwala we kye yankoze neetondedde bbaawe wange sirikiddira nnyabo
bange ne bwali bayenda ku byala abyendeko simanyi kye beeyogerera. Okunoonyereza kibi naddala abawala abato abali n'okulwanira omusajja oba omulinyisa buddaala ate omusajja bw'oba omukooyi nga omuwala ondaga nti nkooyi omusajja olwanira waaki. Jjukira mu mateeka ga Amida bw'osalawo okwagala omwami oba omufumbiddwa oba omwagadde bwagazi okumunoonyerezaako kukomaawo. Bye bintu byempitira abantu babisome bamanye we bagwa. Lwaki bikomaawo? Kasi omuntu omala omwagala n'osula naye alani toddangamu munoonyerezaako. Zimba buzimbi buli kibi ekijja kyagale. Buli kijja kyagale. Tugamba byonna mubijjeeyo musoke mubyanike muti. Bw'omala obyanika bw'obyanika n'obiraba ng'obyagala. Mugende mu maaso. Bw'oba tobyanise n'omwagala mu nsobi mu mistake n'ogenda mu bufumbo. N'abakyala abatulaba nga wayingirayo tonoonyereza. Bw'omanya enkoko byeri oyinza obutagirya. N'olwekyo omwami mwagale nga bw'ali n'ebibi bye ne kasasiro ye ne famire ye enkyafu byonna situlo oyagale full stop ojja kutambula. Senga teri kulwanira abasajja. Kintu babalwanira ku abasajja babbula. Abasajja baaluno nze nnoonya n'ekibalwanyisa kikyambuze. Lwaki? Kati senga laba olulenzi ng'olwo lushaniiki. Lufaanana bulungi. Ebyo si bye balwanira. Bye tulwanira bintu birala tebirina. Musajja mukozi ayinamu akasente. Osobola okufumbirwa atakolangako mulimu gwonna nga gwokeera omumukolera. Ebyo si bye balwanira. Nze n'abalwana bantama. Nze nnoonya omusajja alwanirwa akyambuze. Senga tomanyi gye bali. Senga lwaki omusajja tebamulwanira mbusebe onoonya bye balwanira. Nkubuulira omusajja omulungi nga kyakola akimanyi abanga muyivu. Kizibu nnyo okusanga omuyivu ayomba mu luzungu naye yabugumizibwako akatono. Eyabugumizibwako akatono n'olwengenga olwo olutawera lwagala oluzungu. Ebyo ebintu bibiri. N'olwekyo omusajja gwe balwanira era bw'omwagala nga mulungi nga wakulwanira naye aba yekkiririzaamu olwo ebyo byalaba. Akabinyuma senga. Asobola obutadda mu public. Tasobola nakulaga mukazi awo. Senga okulwanira omanyi bwe kunyuma. Waliwo omwana ennaku zino ayina akayimba. Yayimbye akayimba n'agamba ayagalayo obuwala. Bwekube. Abalenzi bo baagala abasajja baagala babalwanira olw'obunafu nga bakikozesa ng'amaanyi nti nze bakazi bannwanira naye nga talima lubimbi n'aluggusa. Kati ebyo bwe tuddemu ebyo kasasiro. Beekubire ki? Embeera eno bweri eri wa mukyovu olaba nga nze mpita abakazi buli lwenfuna omukisa guno jangu onaabe. Teweesibako byo byonna be bakulangidde babikukoze bingi byejjeeko gye mwodde bujja. Ogende mu Mukama osabe mu ddiini yo munzikiriza nze Amida siragula. N'ebyo ebintu ebisinga mbijja ku bantu. Amajinni ng'omaze okunafuwa obwongo n'okubeera ne kemika amajinni gakubeeramu. Ebintu ebibi bikuyingira. Kuba oba onafuye. N'olwekyo nze gamba omukazi kulwanira musajja kukola ki weetegeke. Omusajja obeera naye n'ojja wano ewa Amida ne twetegeka bulungi n'abali wano kababe basiiwuufu kababe nga beewalula balina obulemu ku mubiri tutambula n'omusajja oyo ng'alina by'atali kukola mu public. Kizibu nnyo okusanga nti yayagala Amida ayimiridde awanvuma gyekiri abeerayo kale tukyawagana naye afa kisiiri. Nange nfa kisiiri eno gyendi. Naye abo bonna boolaba batikola ebyo ebintu mu public balina obukyamu. Balalu. Mulwakuba mulemedde obba wa ddoozi zaabwe. Yes. Muntu omulamu alina by'atakola. N'olwanira omusajja. Mbona atutte omusajja wange. Gwatayanjudde nti aliko empeta. Kati mwamututtewa. Goyinza okumbuza omusajja we bamututtewe yabadde atudde awo. Ebintu byonna abantu babikoza butamanya. N'olwekyo nze bwe mbasonyiye mbaga mujje munoonye okumanya buli muntu abenga amanyi. Nga 25 ogwokusatu. Bawe ennamba yo soko basomere ennamba. Ennamba eri 0772 488 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 0 not M 48 87
79 ne noti 772 48 887 Senga Hamida nalumunye wano wokka gwe byokulwana tokola gwe leka ajja kwesetinga alwane mukazi mu nsi muno abawala munoonye nnyo kati nga abadde bakuba oyo bakubye waaki okwetwala mu kkomera olaba gwayagadde bwafaanana nojja ne wasenga Hamida nonyonnyola nti afaanana bw'ati eyo ekintu okikyusiza wantu wampi nga tokooye